Yanjule then Embeera wajja kuwa usually batuwa ku certain no, because this gala one. Okay, yes. Gala one. Banne bali baveeyo baviire ku Kkomera lyabwe. Ate ono aliwo omulaba. Kwa baganda baffe abali mu nnamba y'abantu 17 okuli muganda waffe Sebufu Edward Mutwe, kuli Akireo Kivumbi Smart Bobi n'abalala bangi. Eriwo abamuganda wange Sebina be bayola ku kisaawe bali 13 era twogereziganyiza nabo. Edi Sebufu andaze ebiwundu ebyamutuusibwako wansi w'ebigere, mu mikono bamusiba enkovu mweziri ez'empingu, n'antegeeza nti ne mu kifuba munda kimuluma, awulira obulumi, naye kaakati kooti bweba yasalawo atwalibwe mu ddwaliro. Prison negaana, aba gavumenti yakuno negaana prison temumutwala mu ddwaliro. Ekyo kyemusabye nti kati ekyokwekubagiza kiveemu. Weebuuze kyekya ekikutuntuza okuleeta wano lwakulwanirira nkyukakyuka. Kaakati omulimu gw'obadde okola ebweru gukolere wano munda, kubanga ne bw'oneekubagiza nedda kafaliso oba ku kasementi ne weebaka tekijja kuwa bujjanjabi. Nti gye bali eno mu Kkomera ekyokwekubagiza basooke bakyeggyeko. Bino ebizibu bye batuyisaamu tubikozese ng'omukisa. Nze nga Ssaabakunzi mbasabye bankolere omulimu ogw'amaanyi okulaba nga bakunga buli musibe gwe bali naye, kubanga batutegeeza nti waliwo abasibe abali mu Kkomera nga baasibwa olw'emirimu gye bakola. Be bajja ku nnyanja ne babawambako amaato gaabwe ne babajjako obutimba bwabwe, emirimu ne bagisaanyawo ate ne babatereka mu Kkomera. Kati abantu abafaanaganako bwe batyo kye tulwanirira kye baliko bwe tulwanirira. Kati mbasabye batuyambeko okunnyonnyola abantu bano olutalo lwe tuliko nti lwakwenunula mu kwenunula mwemuli okwenunula mu byenfuna, okwenunula mu byobulamu, okwenunula mu ddembe ly'obuntu, okwenunula mu buwambe bwa buli kika kyonna bwe tulimu. Ffe olutalo lw'okulwanirira obwenkanya n'eddembe lyaffe bwa buli lunaku. Buli lunaku tulina okubeera nga tulwanirira obwenkanya n'eddembe lyaffe. Okweyimirirwa ku kakalu ka kooti limu ku ddembe lye tulina okulwanirira. So ku lw'abasibe baffe tulina okulwana nnyo beeyagalire mu ddembe eryo, era abalooya baffe bakola butaweera okulaba nga abasibe baffe beeyagalira mu ddembe ly'okuweebwa akakalu ka kooti. However, bwe tubeera nga tetulifunyeeko olwo tekitumalamu maanyi enkeera okusigala era nga tukola ki nga tulwana. So it is a fight for every day okulaba mpaka nga tufunye ki obwenkanya obwo. Suubi nti ng'ennaku z'omwezi 14 abantu baffe balina okuteebwa, balina okuweebwa bbeeru. Abanga omulamuzi atudde mu ntebe ddala okusinziira ku bbanga abantu bano lye bamaze mu kkooti
nga bw'atunula n'okubisanga ebyabagyoteekako simanya kubba ssimu simanya kubba sweta mitwalo 2 abantu 13 bonna bali 17 ng'obatadde ku musango ogwo nze ndowooza omulamuzi oyo yandibadde mwenkanya n'ata abantu abo ne baweza nga bava ebweru kuba mu be basibye abo bonna kale katusuubire mulimu omu eyabba essimu ne sweta naye abalala bali innocent kaakati abalala bonna obasibidde ki babeere ebweru bava ebweru bw'aba alisanga nga mulimu eyabba essimu boni bamusibe naffe tukakasa nti taliiwo abaawo abo omusango ffenna tubamanyi nti kino kye tulaba wano buli omu kigenda mmutuukako mu Kkomera awo mulaba waliwo omwami abadde minisita wa Museveni wa pulezidenti Museveni kale Maurice Kagimu akyali awo ne bannaffe bangi ne balemedde mu Kkomera tebalina we basula Kkomera lijjudde eryandibadde eri abantu ebitaano limu abasibe nga 13 kubanga mu kkooti temuli balamuzi kubanga Uganda terina ssente zisasula balamuzi omulamuzi omu abeera n'emisango 20,000 omuntu najja naye baka mu Kkomera ne balema omutwala mu kkooti okumuwozesa okumala emyaka 8 ate nga n'omusango oluusi teguliimu. Twagala kutegeeza security nti buli muntu bamuleke aweebwe space ye buli omu awagire kyayagala kubanga eddembe lituweebwa constitution so tetujja kutiisibwa tulina eddembe lyaffe era eddembe lye tugenda okukuuma okulwanirira.